Oluvanyuma lwa president waffe okulabika mu European Union Parliament ne speech gye yakoze egenda okubeera last video yange ku kintu ky'omubaka okulayira oba obutalayira okulonda leader of opposition oba obutalonda. This is my last video. Omugezi ategeere atayagala kutegeera abireke. Munnayuganda ategeera stand fe tugamba omubaka wa parliament agenda kulayirira kuki ku kalulu akataaliyo katwabe president wano then nzije tweyongereyo. So what Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, relayed was actually completely different from what happened on the grounds. The law requires that there must be, coordination in the tallying of the results. That did not happen. The candidates were not given copies of declaration of result forms, and the Electoral Commission simply declared numbers that it did not justify where they were coming from. Nali mu kalulu, nakanoonya, nakalonda, nakakuuma, nakagoberera. President byonna byayogedde bituufu. Wano wewali ekibuuzo kyange. Abaagala okugenda okuchallenginga akalulu ako, abaagala okugenda okulonda leader of opposition, what are you going to legitimize? Ekitaaliwo kye mugenda okulegitimizinga awe tuli mu Uganda. Keep your eyes open. Omubaka yena alayira eyo nkwezenge badde mu no revolution emujjeyo nkiddamu. Omubaka yena alayira, omubaka yena agenda mu kooti, kimanye nti no eyo nkwezenge yagala kulegitimizinga. Tebakulimba, there are only two ways of legitimizing a sham election. Esooka ye kooti era eno ye script yebaddewo. Njagala otunuulire okuva emabega banga si ye script yemu nze nve ku internet. Nti tugenda kukola ekiseremoni ekiri awo then mugende mukilegitimizingire mu kooti ebeeko resolutions zeeyisa tulemeze zikolako emyaka 5 egiddako bikaseera bibeere bwe bityo, then we tumala mu leader of opposition twefuule tulina bye tuteesaako ebya transition, business as usual. iPod gitwagana okugendayo gye baddenga banywera bucaayi kati baagala okutunuzaamu zino ezaaluno engagements zina kubeera ndala. Kakati abaagala okulayira ekibuuzo ekyange kiri nti mugenda kulayirira kuki ku kalulu akataaliyo? Baakizze namu ne president n'akiddamu nti it was a military operation. It was a military operation. Military operation ene yabaleeta gye mugenda okulayirira. Musaagala twebuuzeebuuze nga abafuka banaaba. Military operation eno yaleeta abanuupu. Abanuupu balondebwa bantu, teyali military operation. Netulonda ababaka ba Nuupu okuli Honorable Joel Ssenyonyi, Bashami mu Malembe, bamuwadanku nnyingi, mbubo awo kapaati ako ate waliwo military operation. Naye kakati ebisigadde yo yali military operation okuleeta ba NRM. Bwe tubanga tukkiriza tulonde leader of opposition tukkirize tulegitimizinga akalu tugamenti akalu kaali katuufu. Gwe nawe natugamba nti ababaka balayire bagende mu parliament tulonde leader of opposition tudde mu business as usual. Njagala otugambe nti akalu kaali katuufu era saagala oddemu wetunuze mu video wano ng'ogamba munnayuganda nti situka. Munnayuganda emabega wali wonna wonna tubadde nga tugamba nti twakkiriza ne tulonda leader of opposition. Senga okkiriza n'olonda leader of opposition kitegeeza omaze okulegitimizinga akalulu. Nkiddamu senga okkiriza n'olonda leader of opposition kitegeeza ogenda kukola in a shadow cabinet igwe to keep the government in check. Nti okkiriza akalulu kabadde free and fair wampangudde nzikiriza nzire mu gundi mu opposition nga shadow cabinet ngu keeping in check because opposition is there to keep the government in check. Senga akera kumacha ne balayira ne balonda leader of opposition sirabayo omuntu wa national unity platform yenna agamba munnayuganda nti situka because you are sending Ugandans to hell. Mubeera mubasindika mu kufa. Lwaki? You are telling people to raise up against a legitimate government. Yes, wekito wekibeera bw'oba si kyekyo tuleke government zino zitambulire mu kizikiza nga we zibadde ziri nga ziri eza Gaddafi teyalina opposition teyagirina. Omar el-Bashir mu biseera by'ebisembye abadde akola atya? So njagala tugire ekyo naye senga mugamba nti tugenda kulayira sirabayo omuntu yenna yenaddamu n'akola video ng'ogamba munnayuganda situka because you are telling Ugandans to raise up to challenge a legitimate government. Fe tugamba akalulu tekaaliyo, akalulu tekamiitinga democratic avenues. Gundi process enkyamu tesobola kuleeta products nga ntuufu. Tesobola. Ebyo temwerimba nti twali mu process nga nkyamu nominate registration nga nkyamu. Abantu abamu balekebwa bweru ne bakozesa NRM yellow books ze bakozesa. Okitegera ne tujja abantu abangi tebawandiikibwa era nga bawandiikako ba NRM. Eyo process ebeera nfu.
then ne tujja mu nomination ne balemesa abaana abamu okwesimbawo mbu waliwo bakandidate abateesimbibwako okitegera ne batandika okudinominatinga abantu okitegera njaga tutunulya youth elections wezaali zifaanana nga bayisawo byabwe na kipuli era byennyini byakola mu general election it was just a ceremony kati ffe ngaffe ba revolution was tetugenda kukkiriza kuraba stampinga kiseremoni ekyo naye bw'oba okkiriza nkusaba ye video gy'oba osembayo okukola ng'ogamba munnayuganda nti situka senga balayira ne balonda leader of opposition munnayuganda toweetantala okugenda kukoa senga abantu bano bawaayo leader of opposition kubanga it is a legitimate government ekyo batabatunuzaamu ekyo it is a legitimate government senga bakkiriza bano ne balonda opposition bagamba tukkiriza okukolera mu sham elections muzirese yes tuzikiriza era tugambye katuba keeping in check that is it manyize nakugamba nze ngenda kugamba amazima nga wegali nga sekwekeredde ngenda kugamba amazima nga wegali nga sina kye nekwekeredde ekyo tebakuta totawana kudamu ogenda ku defending ekibiina what I know what I'm fighting kyenwanisa nkimanyi nze nganze omuntu na Uganda gyenjagala okulabako whereby politics is not a ceremony nti just kikolo bukolo tukigenda mu bugenzi. I want the real meaning of democracy. Nakugamba democracy wali mu kizikizi wali mu Uganda but it is hidden in the dark. We are not going to rubber stamp that hidden democracy called the facade. No. Ekitugenda kikola. Okitegere ekintu ekyo. So, omuntu yenna agamba nti abaka bano balayire twalina leader of opposition toddamu kukola video ng'ogamba munna Uganda nti situke ekyo tokiddamu kubanga ogamba munnansi okusituka ku legitimate gwe abasooka ku street gwe kennyini wabasookako. So that is it ekinsobola okukola ki okugamba munna Uganda. So munna Uganda all our eyes at national unity platform nakugambye eno NRM tugireke onewakera ku macha neyeerayiza newakera ku macha nakola ki baagala abasajja bakugambye baagala leveled political field nga buli omu agenda kwegazaanyizaawo tujje tukuba omuntu akalwa agende tokuteekako mundu zo kakana wewe muzeko linda next phase linda next stage gy'okola ki leveled field naye njagala mutunulye process yo nayo nanga we yali then gyo tugambe mbwa a process yali ntuufu okitegera ekintu ekyo. So muna Uganda nkiddamu ogusembayo senga national unity platform eronda leader of opposition tugume batukala kate paka 2031 tugume batukala kate paka 2031 transition gyobo gisuubirira temudda mwebyo nakusuubira nti atujasi tukati certain time muti temutawana that is a legitimate government kitegeeza ki baba ina kudda mu dialogue zitambulenga wezina okutambula wabula wano tusobola okukaka omuntu senga tebamulegitimizinga sente ne bazitwala ne bakola ki okitegera ekintu ekyensonga ki president yakyalemedde kakugamba reject the sham elections tugamba election as a process yonna election tetandika ku lunaku lwe mulonda no etandikira ku registration awo njagala oteeka amaaso and you keep it in mind etandikira ku registration wabula ono ye abadde alina ekikolo kyabwe kye bakola nga tujja bwe tuti nga tujja abafa ne bafa buli omu ne basiba basibye abali gundi ne balumba abekasese ne bakuba amasasi ne tugenda mu politics as usual bano ne batulimba akatugenze mu ICC tuteyo ne batwalayo omusango nga gwa kifuula nnenge ne batwalayo mulala eno ne balonda leader of opposition eri mu kuposhinga kumbe nga bakulimba ebyo nze sigenda bibeera mu nze nganze omuntu ngenda kukubuulira ekituufu nga temwagala kukiwulira naye nga ate kyekituufu nkiddamu nze ngenda kukubuulira ekituufu nkikutere ku mmeeza nkugambe legitimacy tugiwayo emirundi ebiri mu kooti senga tugenda mu kooti president yakugambye judicial system tetugyesiga nti olaba ne Saabalamuzi Chief Justice yalayiridde ku farm kakati ebyo kooti gye bali bakugamba bano ba politicians mbu bagende bakole ki bachallenginga akalulu kakati the same parliament engolabe process engeri yatambulamu kati mbu tubawe leader of opposition you are going to legitimize the sham election. That is how domestic policy works. Whereas for foreign policy once we refuse to legitimize pressure and force egenda kubeera amanyi tegenda kuzikira kibaita okufunda mu Uganda nga tuyita mu sanctions nga Magnitsky zebogeddeko mu European Union Parliament na America tenagira bo kye bakola bayisa resolution nga Senate neziwereza mu Congress ya Donald Trump kakati twagatwawe Donald Trump alina kikumeza European Union emazo tulaga nti basobola okuba Magnitsky zineno kakati katuzirinde kakati America ejja then Bungereza genda kuyita mu kakiiko kako CMAG Commonwealth Ministerial Action Group senga baneerayiza nga Samia Suluhu we yakoze ensonga zino tezinnaggwa then naye genda kubaako kyekulawo naye senga banalonda bano nabo ne balayira ne balonda leader of opposition tobisuubira saagala ate kuwulira nabiboozi wano abazungu omuzungu agenda n'ekintu nga kiregiti
kasita mala okulegitimizinga yagenda genda nabo paka 2031 for God.